Mugakulembedde ekiro kino ebyakyagulanyi bifuuse bya mpuna gavumenti empya bajaniriza na bomu bannamawulire beekaabireko etteeka lya kuluma okutandika lenkya. Gavumenti ya Uganda yakwongera amaanyi mu kulwanyisa envuba embi ku mazzi ga Uganda nga mu kyo yakuteeka ebyuma ebirondoola envuba enkyamu ku mbalama z'ennyanja Nalubaale. President Museveni Tibuhaburwa abadde atongozza omulimu gw'okukola oluguudo oluva e Najjanankumbi okutuuka e Busaabala ku mukolo ogubadde ku ssomero lya Busaabala Primary School mu disitulikiti y'e Wakiso agambye nti kyamunyo bannansi okusaanyaawo ebyennyanja ebitannakula kuba kifiiriza eggwanga nga waliwo n'enteekateeka ez'okutandikawo amasunsuliro g'ennuuni omuva obutitimbe bw'ensimbi. Tugenda kutegeeragana nti temuddamu okulya obunyana bw'ebyennyanja. Abasirikale be twateekamu nabo mpulira nabo balina ensubi zaabwe, naye bwe tunaava mu Bululu nandyagadde mmwe balina akakwate n'ennyanja yemmwe muba mukulembera kaweefube ow'ennyanja. Era tugenda kubayamba, tugenda kuteeka ebyuma ku lubalama ebinaaba birengera mu nnyanja yonna n'okubala amaato n'okugateekako enamba waliwo n'okugateekamu obulanga beacons ezisobola kutulaga nti eryato eriri wano lya Museveni liri lya Katumba. Museveni mu ngeri y'enjawulo yeebazizza nnyo abantu b'e Busaabala abawaayo ettaka ku bwereerezibweko oluguudo wabula n'asuubiza nti bonna abawaddeyo ettaka baakulabwamu gye bujja kubanga ba mwoyo gwa ggwanga. Obutafaanagana n'abantu abalala mmwe mwaweereza ettaka ery'obwereere enguudo esobole okuyitawo watali okubba esente za gavumenti mbubaliyirira. Yes, kirungi kubanga abamu banaku bw'aba alina akataka kali kumpi n'oluguudo ne bakatwala yinza butafuna ekirala ekyokukola, naye si kirungi okuteeka gavumenti kuninga nti bw'otompadde sente oluguudo terugenda kutandika. Leka oluguudo lutandike, gavumenti egenda kusasula bw'enaamala okwetegeka, naye mwe mugambye nti ettaka lya bwereere ekyo si kikulu. Tugenda kubasasula naye awatali kuteeka gavumenti kuninga. Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala nga ali wamu ne ssenkulu w'ekitongole kya NRA Ellen Kagina bategeezezza nti n'enguudo ezaali zaateekebwa ku mwanjo okukolebwa ebitundu 80 ku buli 100 okutwaliramu zikoleddwa. Sebondo olabye gy'obadde ogenda bw'obadde toggulawo lupya obadde otandika lugenda kukolebwa. Ng'era ekintu naawe mu nnyumba bw'obeera nti leero balubu eyonoonese enkya fridge ekubye mulimu enguudo era ezigenda zoonooneka olw'enkuba n'amazzi, naye zonna nga bw'owulidde Idi ayogera tulina pulaani y'okuziddaabiriza. Olumu ku lwo lwe luguudo lw'Ejjinja Malaba Road, tulabe tetuluddaabiriza bulungi lukyukire ku mutindo ng'oluguudo olusinga obukulu mu ggwanga. Omubaka wa Paalamenti akiikirira ekitundu kya Makindye Ssaabagabo Emmanuel Kigozi Ssajja lya Beene agambye kino kituukiddwako olubumu obuliwo wakati w'abakulembeze n'abatuuze. Batuuze bannange aba Makindye Ssaabagabo Municipality, tusooka mbeebaza okumpa omukisa okugenda mu Parliament emyaka 4 n'ekitundu gye naakamalayo. Neebaza okusookera ddala Right Honourable Kadaga, Speaker wa Parliament of Uganda, yanzikiriza okutuula akakiiko k'enguudo emyaka egyo gyonna, era njagala obategeeza nti ng'oggyeko enguudo endala ze mubadde mulaba Bunnamwaya, Ndejje, ne Balime Mayanja, Moviti n'awalala, ate oluguudo lw'e Busaabala olubadde lw'ebyafaayo si ekyo kinsusseeko. Bannaye mwebale nnyo mwebale ddala abannyambyeko okutuukiriza ensonga eno. Oluguudo ono olw'e Busaabala lwakumalawo ensimbi obuwumbi 258 lugenda kuzimbibwa okumala ebbanga lya myaka 3 nga lukwasiddwa kampuni y'Abachina eyitibwa China State Construction Engineering Corporation. Poliisi ya Uganda yeesamulidde ddala eby'okukwata omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakedde okugenda mu bizinga by'Essese mu disitulikiti y'e Kalangala okunoonyaayo akalulu. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga mu kiwandiiko kyafulumizza agambye nti Kyagulanyi Ssentamu tebamukutte bukwasi okuva e Kalangala wabula bamulemesezza okuba enkuŋŋaana kubanga mu kiseera kino ekirwadde kya COVID-19 kyeriisa enkuuli. Bw'etyo poliisi ng'erina amagye bamukunguzza okuva e Kalangala ng'ali ku nnyonyi Namunkanga okuva eyo ne bamukomyawo mu Kampala. Twagala okutegeeza eggwanga obutagendera ku mawulire agasasamaza agafulumizibwa ekibiina kino ne babloga ku mikutu egya social media nga balaga nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert yakwatiddwa wakati w'okuwenja akalulu kano mu district ey'e Kalangala
twagala okutegeeza bannayuganda nti Honorable Kyagulanyi yasobodde okuyimirizibwa ebitongole bya security oluvannyuma lw'okweyongerayo n'ebikolwa eby'okukuba enkuŋŋaana gaggadde mu ngeri ekontana n'ebiragiro by'ebyobulamu n'ekitongole ekya Electoral Commission. Era mu kiseera kino bali kumuwerekera okulaba nti akomezebwawo mu maka ge e Magere, Kampala. Mu ngeri emu poliisi mu bizinga by'e Kalangala ekuttira n'eggalira ttiimu y'abannakibiina kya NUP abatambula ne Kyagulanyi ng'erumiriza nti bano baliko amateeka ge baamenye omuli okufumita omupiira gwa mmotoka ya poliisi okumenya amateeka g'ebidduka n'ebirala. Kyagulanyi Ssentamu olwaliro akiguddeko babadde Kalangala ng'ayigga akalulu poliisi bemusazeeko n'emuvumbagatira ne banne abamuwerekera era oluvudde ku mulukuŋŋaana olwo agenda alabe ogubadde abakuumaddembe kwe kumwekiika ne bamukwata okumala akaseera nga bamukuumira ku ssomero lya Kibanga Primary School. Mu kavuŋŋaana akabaddewo bannamawulire abamu bakwatiddwa kyokka oluvannyuma ne bateebwa n'ekiddiridde be batuuze b'e Kalangala okwekalakaasa okumala akaseera n'enguudo ne baziba nga bavumirira ebibaddewo era poliisi bakubyemu omukka ogubalagala okubagumbulula. Ebyo nga biri bityo amawulire ge tufunye okuva e Magere Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gagamba nti gavumenti eyungudde abampi n'abawanvu bayiye mu maka ge bageebulungudde nga tebakkiriza muntu yenna agendayo. Ekibinja ky'abannamateeka ba Kyagulanyi abadde beesitudde nga bagenze e Magere okulaba omuntu waabwe baba mutuusize Magere kibaweddeko ng'abasirikale be babaaniriza. Bannamateeka bano nga bakulembeddwa mu Wadankunnyingi bagambye nti okuva ennyonyi lwe yatuusizza Kyagulanyi Kololo mu Kampala tebannamuwuliza yadde okumukubako eky'omulubaale. Nkunnyingi agamba nti abo basobeddwa kuba mukadde kano tebamanyi gy'ali. Wetwogerera essaawa eno amaka ga pulezidenti gawambiddwa era geetooloddwa bannamagye tebakkiriza ayingira wadde afuluma. Tetunaba ku pulezidenti nga bamuleeta era oba nga bamuyingiza ate nga nebandibadde bamuleese tewali akkirizibwa kuyingira wadde kufuluma. So embeera eriyo yakaweerege tetumanyi gy'ali. E Magere taliyo era tewalina akkirizibwa kuyingirayo. Pulezidenti waffe ateebwe era addizibwe eddembe lye ne bannayuganda bannaffe bonna abakwatibwa babe nga bateebwa. Ebya Kyagulanyi nga biri bityo akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti Engineer Patrick Amuriat Oboy asuubiza abeeranga okubaddisa ebyobugagga byabwe byonna ebyabanyagibwako omuli ente n'ettaka nti singa banaamusaamu obwesige ne bamulonda. Amuriat Oboy olwaliro asiibye mu disitulikiti y'e Amorata ne Lira era asinzidde Amorata n'akkaatiriza ensonga y'okuddiza abeeyo ente zaabwe ezaababbibwako n'asuubiza okubazza ku nnyanja Kyoga gye babagoba nga tebakyalinayo bajja 100. Amuriat era abasuubizza okuzza ebibiina by'obwegassi mu bitundu ebyo bibayambe okwekulaakulanya. When you go to the lake, soldiers shoot you down. When you go to the lake, soldiers destroy your fishing gear, the net, they destroy your boats. And yet, foreigners are taking fish from the lake and benefiting out of it. Today, there are people roaming the country with long-horned cows looking for where to graze. The moment they get grazing land, they will take it away from you. Byokujulira mu kooti. Kooti bwe bemaze okusala omusango omuntu yenna omukunjuyi ku musango ogwo nga tamatidde n'ensala ya kooti ayina eddembe mu misango egisinga okujulira era ng'okujulirwa kalina okuteekayo mu nnaku okusinziira ku kooti ebeegenda okujulirwamu. Senga ennaku eziggwako nga tataddeyo okujulira okwo aba talina ddembe eryo butereevu okuggyako ng'asoose okusaba olukusa kooti emukkiriza okujulira wabweru w'obudde era ennaku ezo bwe ziggwako osobola okugaanibwa okujulira okuggyako ng'osoose ate kusaba lukusa kooti ekukkirize. Poliisi ya Uganda etukizza okubanja bannamawulire ba Uganda ebipalati ebiboogerako ebyakakiiko ka Media Council of Uganda ebibawa olukusa okusaka amawulire g'ebyokulonda n'aga gavumenti. Mu kiseera kino poliisi egambye nti okutandika n'enkyanga ennaku z'omwezi 31 munnamawulire atalina bimwogerako okuva eri Media Council si baakumukkiriza kusaka amawulire agakwata ku byokulonda n'emikolo gya gavumenti emirala. Poliisi emabega kaawo yabawa nsalessale nga 21 omwezi guno kyokka ennaku zino ezongezebwayo oluvannyuma lwa Media Council okubawa akalembereza bamalize okwewandiisa. Amyuka Ssenkulu wa Poliisi ya Uganda Major General Paul Okech mu kiwandiiko kyafulumizza annyonnyodde nti amannya ga bannamawulire abakkiriziddwa Media Council okukola emirimu gyabwe gasindikiddwa eri akulira poliisi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo.
Poliisi egambye nti olukalala luno erufunye era baakulweyambisa ne Media Council of Uganda. Poliisi egamba nti enteekateeka eno egenda kugiyamba okuuma obulungi bannamawulire nga bakola emirimu gyabwe mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. Abatuuze ku kyalo Mpammi Bikondo mu Town Council Mpigi Mawokota beekubiridde enduula eri ab'obuyinza babataase ku basajja abafere babiri abatambula n'ab'emmundu nga baweerera okubagoba ku bibanja byabwe n'abamu okusala ku bibanja byabwe ate ku mpaka. Abatuuze bano abasukka 20 balumiriza Kikonyogo Richard ne munne Sembatya Joseph nti be bannannyini ttaka erisusa yiika 20 nga bagamba nti ettaka eryo lyabaweebwa omugenzi Nalujja Tereza. Abatuuze bano bagamba nti ettaka eryo lyali lya mugenzi Mperese ne lidda mu booluganda lwe okuli Lujja Andrew n'omugenzi Nalujja Tereza nti kyokka abasajja abo babiri Sembatya Joseph ne Kikonyogo Richard mu ngeri etategerekeka bagamba nti ettaka lyabwe. Balumiriza abasajja abo okubatiisatiisa n'ab'emmundu be batambula nabo era bagenda basala ku bibanja byabwe nga poliisi y'Empigi eyongera kuba obukuumi ate nga bakolagana ne ssentebe w'ekyalo ekyo bwe bayita Sserubo Ismail Kibungo. Embeera gye tusanze mu kitundu be basajja abo okujjanga buli kiseera nga balambula ebibanja byaffe nga babipima nga bagezaako okututiisatiisa buli kiseera baba bajja nga beegasiddwako n'abakuumaddembe. Ssentebe w'ekyalo Mpammi Bikondo Sserubo Ismail Kibungo ategeeza Kyabasa nti tayinza kukolagana n'abagobaganya ba bibanja ku ttaka lyabwe ng'ate ye ssentebe w'abannannyini bibanja mu Town Council Mpigi n'agamba nti omugenzi Nalujja Tereza yawa abasajja abe ettaka eryogerwako nga beebaza okumulabirira. Ye Kikonyogo omu kwe balumiriza okugobaganya abantu ku ttaka agambye nti ettaka eryogerwako lyabwe bwoya n'agamba nti tewaliwo mutuuze gwe bagoba ku ttaka eryo nti era bakuyita mu mateeka gonna gasalewo. RDC Mpigi Rosemary Byabashayija agambye nti kituufu abatuuze beekubiridde enduulu mu ofiisi ye nti kyokka tebaamujjukiza kubanga beera n'emirimu mingi nnyo. Bw'atyo abasabye baddeyo mu ofiisi ye abayambe. Abatuuze b'Ennakifuma mu disitulikiti y'e Mukono bawanjagidde abakulira ebitongole ebikuumaddembe mu ggwanga bakome ku basajja baayo abasusse okuyoola abavubuka mu kitundu ekyo nga babaggalira mu makomera. Bategeeza nti abakwate bannaabwe beerimbika mu kubeera nti bakwasa biragiro bya kulwanyisa kirwadde ekya COVID-19 nga bagamba nti obulwadde buno kati babutabiseemu nnyo ebyobufuzi. Bino babitegeezezza yeesimbyewo kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Nnakifuma Patrick Mujuuka gwe basabye abatuusize eddoboozi lyabwe eribe kikwatako kubanga embeera ebasuseeko. Patrick Mujuuka asinzidde Kasawo n'ennyamira nnyo olw'embeera y'ebyobufuzi eriwo ensangi zino naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti abakwatibwa enkya n'eggulo n'agamba nti batuusibwako ebisago by'amaanyi nnyo era okutwaliramu bali mu kutya okw'amaanyi. Oluvannyuma lwa kibuga ebyokulonda okutugaana campaigns ezikuŋŋaanya abantu olw'okwewala endwadde eno ya COVID-19 tugenda tutambula njukunju naye nga tujjeeko obuzibu obungi bwe tusanga mu bantu obwobwavu abantu tebalina mazzi enguudo mbi tebalina masannyalaze ate abagayina ga bbeeyi ya waggulu nnyo naye tulinamu n'ebizibu ebirala nga mu Kasawo awo aba boda bakaayana babakwata bukyali ate abamu basanga bagendaka era poliisi nebakwata nebatawanya so nabo balinamu okwemulugunya kwabwe kwe batuwadde kyalo makenke kiri mu gombola ye Namuganga ekizibu kye balina kya nsiri baliraanye ekitoogo ensiri nnyingi. Ttiimu y'essaza Busiro eyongedde okulaga eryanyi mu mpaka z'amasisa ga Buganda ez'omwaku n'ezindira enjeru mu Kyaggwe bw'ekubye Busujju ggoolo 2-1 mu kibinja Bulange. Ggoolo za Busiro ziteebeddwa Hamza Kalibwami ne Uzaama Arafat ate ng'eya Busujju eteebeddwa Kakande Shafiq. Mu ngeri y'emu Kyaggwe naye ewangudde omupiira ogusoose mu mpaka zino ekubye Buvuma ggoolo 2-1 ziteebeddwa Obere Ronald ne Ssennoga Hussein ate eya Buvuma n'eteebwa Bunyaga Bruno. Kakano Busiro ekulembedde ekibinja Bulange n'obubonero 6 okuva mu mipiira 2 bwekula ne Kyaggwe balina obubonero 3 buli omu. Oluvuma n'ekoobera Buvuma ne Busujju bakoobedde tebalinayo kabonero. Mpaka z'amasaza za kuwummulamu olunaku olw'enkya oluziddemu ku Lwokutaano Ssabbiiti eno. Omwezi 3 omwezi ogw'Ekkumi Omuganda aguyita Ntenvu omwaka 2020 bwe lwali bwe luti mu 2006 yali omufuzi wa Iraq Saddam Hussein lwe yawaanikibwa Kalaba. Olunaku lwe yattibwa lwali lwa Idi Adhuha
bamuta kumaliri sawa nga 12 ng'emisango egyamuka mu V gyali gyakita abantu kyategeezebwa nti omukulu yatta abashiya 18 mu mwaka 1982 mu kibuga Dujail be yatugumbula obutugumbuzi n'omuko ogw'obutwa. Saddam Hussein nga tebannamutuga yasooka n'asaba emmere yali esinga okumuwoomera gwali muceere n'enkoko ne bagatawo kacaaya akookye ennyo n'otubisi tw'enjuki era yabibwebwena byonna n'abimalawo oluvannyuma ne bamwambika omugwa. Ono era yakulubuuta ebbaluwa gye yaweereza bannansi ba Iraq bonna n'abasaba beegatte ate bakomye obukyayi ku mawanga ag'abalumba naye bakyawe omuntu omu yekka oyo yabafuukira omulabe. Yasooka n'asaba baleme kumuttisa muguwa naye bamuttise masasi ng'omujaasi bw'abeera naye kino abakulu tebakiwuliriza era olwamala okumutuga omulambo gwe ne baguweereza ewaabwe Tikrit gye yaziikibwa. Bayeekera abatigomya eggwanga eryo bwe basudde bbomu ku kisaawe ky'ennyonyi mu kibuga Aden nga mu kiseera ekyo ennyonyi ereese gavumenti empya eyakakolebwa ebadde kyejje yekkate ku ttaka era abantu bawerako battiddwa. Kitegeezeddwa nti baminisita n'abakungu ba gavumenti abadde bakatuuka nga bava e Saudi Arabia gye bakoledde gavumenti empya emagombe kyenkana basimbyeyo kitooke wabula kyakasiddwa nti basimattuse naye abantu babulijjo abawerako ku kisaawe babasse. Gavumenti empya yakoleddwa olw'okumalawo akaleega bice wakati wa President Abdul Bah Mansour Hadi n'ekibiina ky'abo abadde batakkiriza mu bukulembeze bwe ekitibwa STC. Ssaabaminisita Mayin Abdul Malik Said y'omu ku basimattuse okufa kyokka gavumenti erumiriza nti abayeekera b'ekibiina kya Houthi bakoze obulumbaganyi buno naye abayeekera bakyegaanye. Enjuyi zombiri zakkaanya ne zikola gavumenti mu nsanganda nga ziruŋŋamizibwa Saudi Arabia nga baluubirira okulwana balwanire wamu bafubutula abayeekera ba Houthi abafuukidde olukokobe kyokka bano olubadde okudda bwe bati ku butaka babaaniriza na bbomu. Abayeekera ba Houthi aboogerwako beekomya dde ekibuga ekikulu Sanaa era bawamba ebitundu ebisinga obunene eby'obukiikakkono. Yemen yafuuka ekisi mu mwaka 2015 amawanga ga Buwarabu nga gakulemberwa Saudi Arabia bwe geegatta okuyamba President Mansour Hadi okulwanyisa abajambula ba Houthi wabula olutalo olwagwa butaka era okuva olwo babadde bakekeeza ennyago ng'abantu abasoba emitwalo egiwerera ddala 10 be bakalufiiramu n'abantu abalala 10,000 babonaabona ebitagambika. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda yakwongera amaanyi mu kulwanyisa envuba embi ku mazzi ga Uganda nga mu kyo gavumenti nti egenda kuteeka ebyuma ebirondoola envuba enkyamu ku mbalama z'ennyanja Nalubaale. Poliisi ya Uganda yeegaanye okukwata omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yakedde okugenda mu bizinga by'Essese mu disitulikiti y'e Kalangala okunoonyayo akalulu. Poliisi etukizza okubanja bannamawulire ba Uganda ebipalati ebiboogerako ebyakakiiko aka Media Council of Uganda ebibawa olukusa okusaka amawulire g'ebyokulonda n'aga gavumenti. Yemen olwaleero ebaddeyo ddukadduka abayeekera abatigomya eggwanga bwe basudde ebbomu ku kisaawe ky'ennyonyi mu kibuga Aden nga mu kiseera ekyo ennyonyi ereese abakungu ba gavumenti empya yakakolebwa ebadde kyejjeegwe ku kisaawe era abantu ababeerako battiddwa.